Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Newe mumvuma bino mbikolela mwami wange yayagala siba kabina yanyumire mimwe emitintinge bino mbikolela mwami wange era ddala olina okukola ebintu ebimu nga towuliriza bigambo by'abantu naye ng'ebintu obikolera mwagalwawo. Oyo n'omukyala ye Nabatanzi Eva bwe yabadde nga ayimba akayimba ako ku mukolo gwe ogw'okwanjula ng'agamba nti byonna bye yakoze yabikoledde omwami we ava Belgium bamuyita Alexander Van Heck. Nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukola osiibye otya banendudde okuwuliza otambula otya kuliko omwaka ebintu bitambula bitya nange naffe weetuli tuli bulungi twebaza Katonda okuba nga atukumye naye nange neebaza Katonda okuba nga akukumye era nsuubira nti mukwano omwaka guno ebirooto byo byonna ojja kuba nga obituukiriza naddala nga naawe oteekamu obukozi. Amanya gange bampita Sharita mazima wanvu mama Wedlin era nga leero nsinzidde waneno ku Delta TV okubeera nga nkoleza programu eno ey'okwanjula n'embaga. Njagala kutegeeza ebeerawo buli Lwasande saa zibeera 11 mpaka 1 nedibwamu olw'Emande ssaawa 3 mpaka 5 oba n'ogiraba ku YouTube ku Sharita's Show. Kakati leero tulina omukolo gwaffe gumu wabula nga tulina n'omwami agenda otunyumiza ate ku by'emikolo expo. Awo najja kuba nga tuwa amagezi ag'enjawulo ku ggwe eri ategeka omukolo nti onaakikola otya. Kugamba banaffe abanjovu Njovu Estates, Njovu Junior School webali nnyo okubeera nga bateeka essente mu programu eno era nga bali wali eri enansana ku kizimbe kye bayita Nansana Business Center oyambukawo waggulu ku office bagiyita Njovu Estates. Kugamba ekintu kyonna kyonna nga kiriko njovu manya kya mukulu njovu batte wali enansana n'olwekyo kiwagire ku omwami omuntu w'abantu kale essomero lya Njovu Junior School gye lirinnye Nansana wamala ategenda ne ku Nansana Business Center obeere nga ate weegulira ettaka osasule mpola mpola. Kugamba banafa ba Sharita School of Beauty akalamu kafa akapya mukalaba mwalinga nga Sharita akalamu gato kakyusa twakakyusiza era ne twongera okugamba nti tulina saloni ekola ku bagole nange be bankozeeko be bansibye enviiri tulina gowns gomesi mishanana tulina ebyemikolo byonna cake decoration bifaananyi video kugamba otukwasa omukolo gwo n'osirika abagole bonna bonna abaali batukwasiza emikolo nammwe abateekateeka okujja tebakutiisa nti ewa Sharita baseera nedda gwe jangu nga bw'oli totya. Ebyokusoma tutandikira ku mitwalo 10 abaana tubasomesa ebyenviiri tulina dde ne boarding tuwatikkira tuli fully registered ate tubateekamu n'empisa. Nkwano okugamba tugenda kuba nga tugenda ffenna mu Kalagi ku kyalo kye bayita Kiganda mu maka g'omukyala gwe bayita Nakiridde Kevina nga yazaala omwana ow'emikisa mukakkamu alina empisa yamuleetedde muzungu mwana wa Lugave bamwita Eva Nabatanzi nga naye abeera Belgium omwami gwe yaleese bamwita Alexander Van Heck. Naye nze nkukakasa nti omukyalo ono nayagadde engeri gye yakozemu setting ye yakoze n'alaga omwami we obuwangwa bwaffe tumanyi okwefuula kye tutali. Ono yagambye Sharita ekituufu kiri nti bw'otambulako n'ogenda mu nsi z'ebweru n'olaba ebimu ebyabwe bitatuukiridde oyongera okusiima ebyaffe bye tulina wano. N'olwekyo ensonga lwaki natadde ensimbi eŋŋanda mu nviiri ne decoration nabeera wansansa abaana abamu ne bambala embugo ate n'ebirabo omwami bye yaleese nafuba okulaba nti no babisibisa byayi. Tetwakoze engagement olw'ensonga nti nno twali twakola dda engagement ene Belgium. Kankutuuseeko omukolo guno. Congratulations Miss Eve. Batata beeyo mbatumidde mwenna babadde ku mukolo ogwo mbatumidde katunyumire omukolo gwa Eve ne Alexander tova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu yavumye ndetonda enviiri eyagala zigwa ku mugongo okwayagala nsiba kabina olwo mwene mujja munvuma buli lwe munvuma nampanda ye talya mmere bwe mba ngenze ayagala nnyo mulise era mpola ntoola kamere n'enkamuwa naye naakafiiringa ne bwe munvuma bino mbikolera mwami wange
tintinge kolera mwami wange bino mbikolera mwami wange yayagala nsiba kabina yanyumirwa emimwe emitintinge nze sikola bye bundagira bino mbikolera mwami balina akamwenyumwenyu akalido of opposition Ssenyonyi taata iye kyekyenjawulo kye balina ekyamazima taata iye bana bagenyi bambalidde ettala ngaffe bagenzeko wagomezi iye bataddeko busuuti iye ssebo mubba mulimu abakinza okunyuma taata kwali mukwase ka mikolofoni tulabe oba alina eddoboozi eddungi ng'eryange mukadde wange ntalira iye nga iffe bazzukulu ba Buganda from Belgium wangi all the way from the country of Belgium. you also know English. Yeah, we can. Let those people clap for you. We are the descendants of Kintu from Belgium. You represent our kingdom in Belgium. Yeah, Okay, why are you here today? we are here for a reason. The purpose of that is the reason as to why we are here. And for that reason, we've gone through Namugongo. You've gone through Namgungu. Yes, and Have you seen the we got one shrine? of the martyrs. You have the martyrs here. Yeah, to come and witness this function. What's the name of that The martyr? martyr is called Chizito Chizito. Omuto. Oh my God. Yes. Clap. Chizito Omuto. Yes. So have you seen any other ancestor apart from Chizito? They are namba ogenda okutuula kituufu ye mukulu kati oba olabira bwe bazze buli omu abadde asoma ku tiketi ye n'alaba siiti namba ye oyo nga alinanye alinga King Saha amulinyako oluganda ono bw'atyo kika kya nviiri ye taata jjajjange kyakinolisi kati ate nno taata ndo muyita King Saha aliwa naye mukwano gw'oli akola atya oli omujamaika yaddukanga ennyo emisinde Usain Bolt alina oluganda ku Usain Bolt is a very close friend. jjajjange Swaziniga okimanyi Swaziniga yeddira Lugave. What is his Lugave clan name? Katende Swaziniga. Oh, hey. Happy to see him. Mukamtambuze. Yes sir. Ebyano byangelinga siiti. Bitya mukulu. Omuka gona byebunyoko obuyo obwo. Ye data. Mwana tweyo simmere. Ebadde ki? Kubanga betwayise sawo omukanga babanga tebatuuse. Ye mukulu. Ekyamazima mmere twaliga bye negwawo. Tate ekyamazima kubadde kutuuka. Wani? Naye bwedda batuma singoli nana Katonda. Etaata. Ajja tuwe essaala. Tate ero yabeera nze. Ye gwe bwana mukulu. Ewaffe. Bakulita father. Ye bwana mukulu w'ekigo kyange. First interpret for them. Father Mutyaba. Bulijjo oli Father Mutyaba. Jjajjange olanya. Ye tukwebaza tukusiima tukusuutula obudde bw'otuwadde olw'akaseera kano nga ogassa abaana bano ababiri Alexandra ne Evelyn. Kitange tukusaba omwoyo abeera omulungamya w'ensonga zino na buli kimu kyonna ekigenda okukolebwa olwaleero kibeere ekizza ekitiibwa n'ettendo gy'oli. Tuwaayo amaka gano mu mikono gyo. Buganda
yamanyi bannyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesiimye nnyo twesiimye nnyo Be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. At the basement. That shit ain't pretty. yatudde mu lwaffe muwala wange omulungi wangisebo soka ombuulize ku bagenyi abo nga neradde tebuzeemu eradde mu luzungu oba kibuuza atya erate eradde banyabo erate eradde banyabo mpika amakubo kare kati babuuzeko mu luzungu ebyoluzungu abo tebabimusomesa bagambeko olwo lwe babibuuza how are you teyasoma we fine thank you how are you oh you're fine yeah alumanyi we like that dressing code muwala wange omulungi wangi webale gy'obadde abagenyi abo balaba olowooza teyawedde dda abagenyi abo mubagenye bulungi ye mulabyemu abalwadde oba bonna balamu bonna balamu kale mwegendere mu maaso tulina omwana omu mbadde manyi baleese mugema abadde ajja n'afunamu kinsimbye nga ndaba bamusitudde kannaginna kati awo agenze okulaba nga maama yeesaza olugoye lwatasalangako liringa ddiba kati ebyekika kyewaffe beri choosing
Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away. See I'm going to greet you. We're happy to see them. And most of them are so professional, by the way. Which kind of profession are you talking about? Some work in the state house. Okay. Others are unemployed. Okay, that's a profession in Uganda, right? Tusanyuse okubalaba abassebo. Kale nyabo. Does Alexandria know any Uganda word? Yeah, he does. Which word does he know? He will respond. Just Yes. give him some time. Okay. Mukulika amakubo. Go get it. Bali amatugonda. You're most welcome, our dear visitors. Thank you. Era de bassebo. Erade. Erade kya Luzungu. Erade nyabo. Bawangalirayo. Bulungi. obudde bwe buziba nangololesanyuka omukwano bamanyi tanatera okutta wabakoye mukwatako ne muwembeta bwabewanga bamugumu mujaku Some of them hold dual religious dominations. The one you see on my left, yes, is both a Catholic and a Muslim. He is a more Catholic. Because when you look at his dress, he's partly Muslim and partly Catholic. So for us here we call him the dual religious holder. So he's Papa Ali. Papa Ali. From Lubaga and Chibuli. And Chibuli. So the one next to him, yes, sir, holds all our ancestral spirits here. Like which ones? That one. Okay. So this next one you see? He's more like a footballer. The young boy. Does he play for Uganda Cranes or He what? plays. He last played for Arsenal. For Hippos, eh? And his name was Walcott. Hey, his name was Walcott. That's why he has a small coat. Okay. I know him. So let mubuze ku bagenyi. Let you mubuze ku bagenyi. Korogorozo nabo kusumbu. Naye gugwa mangu. Tewaba wantu. Kati kuno gwawedde dda. Tewaba obi akwogera bi. Kati batabani mubuze ku bagenyi. Ate mubalage nti mwasoma. Ani akute microphone. Yenze sebo. Okay, babuze. Oba manyi n'olubeligi mungo babuze. Good evening, our dear guests. Good afternoon, Sebo. How are you? Sorry. We are thankful for you guys coming from all the way. Indeed. And we appreciate the stay here. Thank you. It's a manifestation that you want to hold something in our family. Indeed. And right now, I want to know, why have you chosen to come and give us a courteous visit? Ochalaba okwanjula n'embaga.